Bannannyini bibanja abadde beesigiriza okukwata obusuulu okuva ku bakozesa ebibanja ebyo gavumenti ebasalidde ag'enkolwa bw'etaddewo akawunti namba by'ebibanja kwe bagenda okuteekanga obusuulu obwo okumalawo okwebuzaabuza okubaddewo. Bino bikakasiddwa Judith Nolan Nabakooba, minisita w'eby'ettaka, mayumba n'enkulaakulana y'ebibuga bw'abadde ku ofiisi y'eby'ettaka mu Kampala. Kino kigendereddemu okumalawo embeera y'abannannyini bibanja ababadde beekweka olwa basenze nga bakaluubirirwa okuba obusuulu nga n'abandi babadde babateekako bunkenke olwo emitima ne gibakuba nga akanyonyi akakwatire mu ngalo. Akawunti eno egenda kutunuulira landlord singa abantu abali ku ttaka lye tebamulabangako, tebamumanyi, bamunoonyezza, tebasobola kumuzuula. Obanga landlord waali naye ng'agamba ye tayagala busuulu. Era akawunti eno esobola okutambulira ku mobile money oba mu bank account. Payment system yonna kubanga yaguddwawo gavumenti. Wonna wooli osobola okusasula ssente. Bw'oba osanzeeko w'ekibanja etteeka ligamba muteeseganye. Muteeseganye so si kumuyita trespasser oleete emmotoka zimusende. Akawunti eno evunaanyizibwa omuwandiisi omukulu mu Ministry ya Lands gwe bayita Permanent Secretary. Naye nga wansi we abagenda ogivunaanyizibwako ye Sub-County Chief, omwami ow'eggombolola, omwami owa Town Council. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.